fundamental law. You can get justice without technicalities. Nti okufuna obwenkanya tewaitaga kuyita mu bukwakulizo because where there is evidence, where there is a case no bato ina bujulize tesigeza nti omusango tegwakolebwa Bobi Wine mukwata ne musibire wakawe ne tugamba basajja ba Supreme Court yabo aba balamuzi aba abanda bondwalero ne tugamba omusajja ba musibire wakawe nga buli omwakiraba akagululwe kagwa. How do you expect this man who has been arrested at his home to get evidence around the world, around the country in these 15 days when you allowed Honorable Mbabazi to submit in his evidence, to do all of his work without a time frame? Mama nyine ne mugamba nti no, a person can get evidence without technicalities. Kakati oyo winyi dolo kyatamanyi. Danna tulina abalamuzi. What your winyi dolo doesn't know. Nti your president jasetinga egenda kwata ne ku misango gy'ettaka. Omusajja ajja kubba ettaka li olwaleero. Otuuke mu kkooti bagaye nti obudde bwe walina okuleeteramu obujulizi buyise. That is wrong. Why do you give a person a time frame? Because there is this is an important case for the country. It's not for the judiciary alone. Ekwata kuba nansi tiakalulu kabwe kabbibwa. So tebabigoberera. They didn't. Two, the nature of evidence. Whereas the use of affidavits, evidence in presidential election petition is necessary due to the limited time within which a petition must be determined. There are nevertheless serious setbacks, mainly because the vicinity, yes. The vicinity of affidavit evidence cannot be tested through examination by the court or cross-examination by the other party. Affidavit evidence on its own may be unreliable, as many witnesses tend to be partisan. We recommend that the rules to be amended to provide for the use of oral evidence in addition to affidavit evidence without leave of course. Kakati mutemumanyi drone lwaki ekwata abasayininga affidavit. Oral evidence oyina ogenda mu kooti ku luno because balodoni bemakere musango bbiri mukaga bagamba nti affidavit zino tesobola zitrustinga nti omuntu ayinza okubeera partisan kati ze nakuma akaluka Bobi Wine Makindye nyinza okusayininga affidavit sinenga njagala kuwa bujulizi mu kooti. Kakati kooti nega nti tetusobola ebyo kubikkiriza kuba tetumanyi abantu bajje mu kooti direct bawe oral evidence kyovola banga bano babawamba. Kakati owinyi dola agenda kera ku machayi taba signing affidavits nga bali mu safe houses za drone ataliwo nga babijjamu abaina affidavits 5 twandisigazaako 3 ne basajja mwe mujoze gwanga lino basajja mwe mujoze gwanga lino no bana mwe muddakawo mu faamu zammwe ene mwali balonzi bante mbanenyeza bwerere nange temuntwala mbulira nsi mazima. The time for holding fresh elections. Article 07, subsection 7 provides that where a presidential election is nullified, a fresh election must be held within 20 days. We believe this is unrealistic, given the problems that have come to the light in the course of hearing all the free petitions that this court has dealt with today. In this petition, the Commission has found wanting in some areas. Importation of electoral materials has sometimes been a problem. Kale ulida. Abasomesa amateke makere nabo bakkiriza nti ebikozesebwa mu kalulu bukyali buzibu mu petition z'esatu ensize yakateekayo mu court ekyo tebakisa kiwani. Securing funds has also been often challenging. Therefore, to require the Commission to hold a free and fair election within 20 days and others being unnotified is overwhelmingly opportunistic, a longer and more reasonable time. Nti ebiseera by'okutegekamu akalulu nga bakasazizaamu tebyali realistic naye kino kyeseza okulabamu nti abasomesa amateeka makere nabo bakkiriza nti electoral commission tekola mulimu gwayo gumala. Mwaleeta zino baziyita batya ze bateekamu ebinkumu nga n'abazikozesa ku electoral commission tebazimanyi. The use of technology, number 4. These were recommendations in 2016 that were never implemented. The use of technology. Where the introduction of technology in the election process should be engaged, we therefore recommend that the law to regulate the use of technology in the conduct and management of elections should be rectified. It should be introduced well within the time to train the officials, sensitize voters and other stakeholders. President Museveni, tewali engeri gye wali otugamba nti wewajjako internet. Oyine engeri gye WhatsApp meetinga mu results okuva ku polling station tally center ya ground mpaka ku national tally center nga wano recommendation yesooka the stakeholders baba bakolera balese technology
abantu balina okugimanya enkozesa yaayo ba stakeholders balina okumanya enkozesa yaayo stakeholders tetuyita ba stakeholders obamanyi ffe bannansi naffe tuli ba stakeholders omusajja tumubuuza mpaka n'olwaleero byabakama nti obululu wabusoma obujjawa tamanyi ebyo tebeya recommendingibwa. Unusual use of state-owned media. Both the Constitution, Article 67, Section 3, and the Electoral Commission Act in Section 24 provide that all presidential candidates should be given equal time and space on state-owned media to present their programs to the people. We found that UBC had failed in its duty. We recommend that the electoral law should be amended to provide for sanctions against any state organ or officer who violates this constitutional duty. Bobi Wine nga bakamu nominating. State media zonna eziri owned by the state. Zali zino muwandikire ebbaluwa zimuge sebo Bobi Wine tukikiriza olifule nominated programu yaffe yeeno. Tukuwadde obudde bwe buti. Era mu 2016 Balodon zibasanga nga UBC ya violating etteeka n'ekuluno yali violating. Kakati era seba ko kati ali free and fair. Candidates did not get equal time on media. Ne tuba ne ba moderator be bakwata ng'omusango gw'embali gutwadde tukyalimu nga just okukyaza Bobi Wine kikwatisa. Kakati seba ko kali free and fair. Njagala nnyo abalamuzi bano. Ebintu bino byembasomera ndabe ensala gye banaabisala. And these things, by the way, documented. When we get power, we shall iron you out. You wait. Donation during election period. Section 64 of the Election Act deals with bribery. We noted that Section 64, subsection 7, forbids candidates and their agents from carrying out fundraising and giving donations during the period of campaign. Under Section 67, it is offense to violate Section 64. However, we note that under Section 64, a candidate might solicit for funds to organize elections during the campaign period. Furthermore, a president in the ordinary course of her duties gives donation during the campaign. The section in law should be amended to prohibit giving of donation by all candidates, including a president who is also a candidate, in order to... Tebakiriza gaba sente mukalulu. Kakati olina president nga ye commander in chief abamaje yabawa emisaala emyezi 3 in front kyebayita prepaid salaries. That's bribery. In fact Honorable Segona kyeyabadde aleeta kyabadde kikulu nnyo kiri kyebaganye nti President Museveni as the constitution states abantu bonna balekawo ebifo byabwe ye n'asigala nga ate commander in chief is directly involved in an election. Sa owinye ddolo ebintu bino oyina okubirabamu byenjogera. And these were recommendations. The involvement of public officers in political campaigns. The law should make it clear to public officers that they should not be involved in campaigns. Twagala owe Masaka akwatibwe abo bonna abasirikale abali bagamba tebagenda kuwaayo buyinza. Sebo justice twagala abo basookeko munda. They were public officers. Ba RDC betwalaba mu kalulu nga bali mu ngoye z'amagye abo bonna bakwatibwe. Era koti n'esembayo ng'egamba the role of the Attorney General in a petition. The Attorney General is the principal illegal advisor of government as per Section 11(1)(19) of the Constitution. So, Attorney General naye ne bamuwa ebibye ne recommendations ne bazikola abasajja ne bagaa the Attorney General must follow up the recommendation made by this court within other organs of the state. So, zezo recommendations bannange ze twagala court eno eyassa Owinyi Odolo bwebanga justice abantu bakyakiririza mu mateeka. Naye era omusango ogwo ne bwe muguvuluga abantu bajja gwesalira. Omanyi abantu bano abali mu government balowooza they are doing society favor to iron out these mistakes. Ne Gaddafi bwe yali nga courts tezikola Owinyi Odolo banoonya byabwe ne bavuluga emisango. Balodon zikuluno Saabalabye nga bagenda mu court kugwamba baziba agenda. So at the end of the day nga bannansi tulina okusigala nga twerwanirira era tulina okusigala nga twogera ebyo ebituufu. Abantu abali mu butale, abantu abali emisolo emingi,
abantu ababbye sente z'enguudo byonna biri documented wano ensi tefa abagikulembera era omuwandiisi omu yagamba omuwandiisi omu yagamba nti ensi tefa generation kasitetegera priorities. Bobi Wine ye ogugwagukoze akoze political awareness. Abazungu nabo mbalaba batekinze initiative. Kakati fenga abana Uganda tuina role emu okusigalanga twogera ebyabantu nenga tuwewa ekitibwa. Yes, political parties endala zijja kujja 2026 abamafia balowooza nti bagenda kukola political parties lwakuba ababaka bafa bannupu balina okwegendereza waliwo olutalo mu parliament olwa speaker leader of opposition n'akakiiko kakosase ebyo ekibiina kya National Unity Platform bino bisaako ensi essira kubanga nze mmanyi nti Rebecca Kadaga akyali w'amaanyi mu parliament abawa ssente mubaka ki ogenda Dar es Salaam okulaba omupiira abasayiningira ssente miliyoni 10 so bonna bakyamwagalawo aba opposition n'aba government nenga abamafia tembakiriza kuwamba parliament. Honorable Segona, Honorable Mpuga, Honorable Kazibwe Bashiru mukwano gwange, Honorable Segirinya mukole kyonna ekisoboka okulaba nti abamafia tebawamba parliament eyo kubanga baagala kukyusa system y'okulonda abantu balekerawo okulonda nga parliament yetulondera. So ebyo byensomye ze recommendations ezitagobererwa zendaba nti nkulu nnyo musango. Thank you so much. Nze zange zibeera the short time because these days I'm resting a little bit. You know, abantu mu Uganda bambi ekisinga obaleetera ebizibu. Get time and rest. Omuntu nononya sente nga waliwo eyaze kutuma. You see, it's about getting time and rest. Ogendeko mu bifeeyo wumuleko obereko ne family yo. It's something good. Okubeera n'abantu abakokererezaamu. And in life avoid negativity. Abantu ekibaganya okugaggawala ye negativity. You surround yourself with negativity. Munsi yonna maama wo ne taata wo be basinga okugasa. Kubanga maama wo afa ofuuka mulekwa. Mukazi wo afa ofuuka ssemwandu oba nnamwandu. So munsi teriyo muntu akuteeka ku pressure asobola kukyusa status. Ekyokubiri abaana bano be basibidde mu makomera abalina lists muzituwe tuziteeke ku page yaffe for his accountability. Tumanye nti omwana ono bambi bamuwambira wano tusobole okulaba nti amannya gaabwe gayitawo. Kakati Nubianiri ne Eddie Mutwe n'abalala bano be basiba si be boboka. Abantu bangi nnyo abawambiddwa mu kiseera kino. Abantu babalumba kiro ssaawa 6 ne babatwala because olw'ebyo bye bawagira. So nange munyongere okunsabira okulaba nti nkyaliwo kubanga abasajja bano abayeekera bakitegedde nti ebbanga balinayo ttini. Gavumenti enava mu buyinza ebyo byekola ekola ku bantu effujjo kubanga kati ebeetegedde nti abantu tebakyajagala. Walabye President Museveni ku convoy yayongeddeko ne amadikalia 3 ez'amagye nenewunya president gwe bakyayagala. Lwaki ate oba okola ki? So bano ba minister nabo ate kino ekisanja kigenda beera kibinyi because abantu babba abantu abategedde nti this is the last term of President Museveni. Tusosenkane ku Sunday jja enamba yange empya eri 070 9 4 15 07096 40 15 1. That's my new number. Kosobola okuyita okunfuna but nja kujjamu abantu abasinga obungi benjagala mbateeke ku namba endala n'abalala tusigale nga tukwatagana. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abo bonna abawandika comments Donzela, I don't have time for that, Bambi. I don't have time for that. You can also live your life. I'm living my own life. And by the way, me, I'm not married to anybody. So I live my life. So ababeera awo be basindika mugende mu muvume mugende mugambeyo kino emitima gyakaluba twakoowa. So obudde bwe mumala obwo nga mujja ku page yange okuwandikako nonsense. Why don't you post people who are in custody? Why don't you
post people who are in safe houses. Nebyo byonna gavumenti ebikola eteekawo abantu mbubajje mbubatujje ku mulamwa. Boss, my private life is my private life. You can love me as a politician. But I used to follow you. I'm now disappointed in you. You'll be disappointed in me. Like how? Wait a second. You get disappointed in me. Man, I'm not Jesus. I'm not Jesus. Put all your trust in Jesus. Don't put it into all people. Because you'll be disappointed more. I'm here. I have a moral authority to guide society. I have a moral authority to put out what I believe in. So if you find me in my private life, ntera no genda ko mubala nga nyezo okusanyukamu nensanga abantu era ne muganga tebya struggle bibereri wano tubatoze kusanyuka. So mutujeko olugezigezi n'akajanja. Mutujeko olugezigezi n'akajanja. Manya abantu abamu munyina nnyo akajanja. I used to follow that guy. Era nze buna I'm disappointed that guy. Ani abakuyise? Like who has called you? For us, we are here to represent people who are homeless, land grabbing, abantu abasasula emisolo, abagagga batulugunya abantu. Eyo ye category gy'obondabiramu. But me, to come, when I explain to myself, who are you? I'm my father. Pane mutujeka akamanyiro n'akajanja ba sweetheart. Ono data wange ne page yange. This is my page. This is not Rujuliro. This is not Dobozi Simanyari. This is Tamale Mirondi Jr., son of Tamale Mirondi. So, ababande takaka janja ba sweetheart. Mind your own business. In life, it's better to mind your own business. Mbumunange, you used to inspire me. Now I no longer follow you. Are you sure? Are you sure? You no longer follow me. I've never got out of Nope, and I'll never get out of Nope, because I do these programs that I do. First of all, to fight a dictator in Uganda is not something easy. I've lost my companies. I've lost so many friends in government. I would have had a good job. But I always tell my dad that, you know, Dad, people are suffering, and I cannot be on the side of oppressors. When there are things that you look at and you say, wow, this is unacceptable. But I'm not here for sympathy. Even when I'm arrested, don't come on court. Don't you know put temuteka wombera. Nelson Mandela bamusibe emyaka emeka. Bamusibe emyaka 27. Bino bye tuyinokola kubanga generation yaffe bye yinokola. If I keep quiet, anani abiyogera. So baby, temundeta ko kamanyiro. Waliwo abali yeyo. Simanya bali yawo. Simanya bali bweru. Boss sinze yakutwala ebweru. If you are suffering outside, we are also suffering here. And let me tell you, people don't give a damn. Whether you are with who, whether you sleep in who, that's none of people's business. It's your business, okay? It is your business. It is my business to date anybody I want in this country. It is my business to have friends that I do want. It is my business. It's not your business. Hey, panake. Hinga munatu malake emirembe. Nze pantu aba appreciating. I move on the streets of Kampala and people appreciate me. Do you know that I find people in suits? Neba yimirira sebo babuze nze tamale. Bambuze sebo webale bambi kutulwanirira mwana gwe nonno era abantu bagamba nti kale mwana gwe osobola okubeera president wa 13 kakati abo bonna mbu simanya mbu I used to follow you, now I no longer follow you. Nenfuna ki? I'm not representing you. The moment olaba ne TV program bateekako, the following program is not suitable for a certain group. So bwoba tontegeera baby zino live sizizo osobola okulindako ziri Museveni yasezaake simanya blah blah blah. I'm not that class and I'll never be that. I'm somebody respectable in this society. I have businesses. I'm not a beggar. I'm not a peasant. I'm not looking for following. That you know, when people follow it, that ideal and fantasism and that incorrupt ideology that people want to impose on us. I don't sleep at your home.
You can choose to follow me or unfollow. What do I get? In the National Unity Platform. Yesterday, I get a chairman in Nyanzi. The other day, we see Yanko Bida. Boss, temotuleta koka janja. Chitegera. If you hate me, just unfollow me. Okay? Nzenyina nene unyane bintu ebiri mu nseno. Like, sikumanyi, tomanyi. Then how can you get disappointed in somebody go tamanyi? Am I your husband? Uganda enyuma Musesa. Wamaba National Unity Platform mwebale nnyo. Thank you for watching my lives. I get time, but these days I have limited time to come. Tuyite mu nsonga zino eziba zikoze amawulire. Mbeerako buli Lwakusatu ne Saturday. Ne Sunday, sorry. Enamba yange yeyo nyenda giteekawo ku page yange. Bambi kubanga olina ebyensonga by'oŋŋamba. Ebyokumbipinga, it's none of my business. Sijja kuba tuli mu struggle. Kuba teka ko wano ka message ongambe Joseph amwati kwanze mbu celebrity mbusimanya mbu ba celebrity tebawa namba zamwe ngamuzi wayo masabu. If you can get time to give which doctor your number, why don't you get time to give people your number? Waliwo abantu abayina ebizibu. Nze waliwo abantu kira ne bangamba Junior twagala bambi ogenda oyo gambe taatawo atugere. Waliwo omusajja yajja recently nga bamubyeko ettaka kyokka nga ebyapa abiyina. Ne ngamba oh my God, this is where we have reached. Nga ettaka lye baabi baliteekako amagye naye nga teri yavaayo kubyogerako bali mu bya busero. Junior yeebase naani simanya Junior ali mu biki. Guys, can we be real? Like, can we be real? Like, can we be real? How can you waste data talking about a person? Shit. Nemujja ku page yange nemugizungirako. Like, lwaki oba ozungira ku page yange? Ate n'okomawo n'oŋŋamba nti how you are disappointed in me. I'm living this life for myself, not for my family, because we are here for a short time. All of us, we are going to die. Fena tugenda far. Era nilegala nnyo kana kayimba. My father taught me live a life that you remember. I'm living a life that I'll remember. Life is a dream. Life is what you make it to be. Abantu bonna balina ebizibu naye tebabyetimba maaso. So if you bring your zibs to us, baby, nja kublockinga. Nja kublockinga. Like I'll block you. Nze siri mu levels zinoonya following. I'm Tamale Mirundi Junior. That's enough for me. I'm Tamale Mirundi Joseph Junior. It is enough. Setekako bwe ebindu. Waliwo n'abaali bajja. Junior osobola okuwangula obwamemba bwa parliament. Nze Tamale. Nteetaaga okugamba omuntu oti Museveni mubi. Waliwo omuntu mukwano gwange akwata ekifaananyi kya Museveni n'akiteeka ewe n'akwata abaana be n'abakuŋŋaaniraga Museveni mubi kuli kumakya. Museveni mubi. Museveni mubi. So, but sweetheart, tetulina n'omu gwe tulina kugamba nti Museveni mubi. Buli omu obukambwe bwa President Museveni abuwuliddeko. So sina mu authority kujja wano mbu nereege emitaafu mbu abantu bagambe mu President Museveni mubi. Baby, abamu muli awo mwaga amawanga simanya biki. Nemujja ku page yange nemuwandika nonsense simanya tell us about Donizera. Donizera si yabba sente za gavumenti. Donizera si yabba ezenzige. Donizera si yabba eza COVID. Ne omuntu n'abeera mu byekisiro. Sometimes tubatunulira, and I tell people that I forgive those people because I'm not their class and I'll never be their class. I have a mandate to guide society because I'm somebody respectable, and there are so many people who are respectable who follow this page. So what down not only kukunyumira zambo, I was inspiring you, you are disappointed in me. Are you my family? Chokaba nangi. Nga tunalaba mama. Olwaye inspiration. Nange nina aba inspiringa, nete ban disappointing. Kwa sibateka mo trust. Nze banabi ofuzi ba Uganda by this sibateka mo trust. But you kanga sawa because politics. Ataina chefonze gwengoberera. Goza bobo ene adeta sawura gena mu parliament. Nagama akatekati nzize yo mu parliament ne yalumirirwa mu.
goza bana ba Bobi Wine bali bubi goza bana ba Bobi Wine bali bubi mboloza Bobi Wine mbuwe bamukwata mbuna mbu Bobi Wine mbu atuliddemu olukwe tayina lukwe lwalidde muntu buli omu ayina moral authority okulwanirira baana be ffe tulwanirira bazzukulu baffe mu ggwanga lino tutulina gwe tulwanirira kati ndi wano ndi waka am home ndi waffe netuuliddeko nenwera ku mazzi okyo ndeetako ebizibu byo like ndeetako ebizibu nze situnulira negativity nze ekwatagana n'abantu bangi abamu bagge abalala baki I don't want to look into anybody's personal life whatever you're doing it's your life man ninze tulinsanga kombo ndi ku page ya Bebekulu Muvuma why lwaki mbanyenda ku page ya Bebekulu wema yagala omuvumira asobola omuvumira ku yange nawe anyize nnyo osobola okugenda ku yo notandika page notandika okwogera byenjogera ne mulekerawo okututeekako ebizibu buli omu alina ebizibu bye mulekerawo okututeekako stress mwabali mawanga g'abawalabu mukole work wali abantu abalungi abali mu mawanga g'abawalabu ag'abaana bambi najja nangamba Junior batusibira mu biyumba abaana ne babasibira mu biyumba kampani yandeeta sikyagijjukira simanya banzijjako passport waliwo omukazi yankwasa amaziga nenyina nengamba daddy omanyi olina bakwano bo mu government lwaki abaana bano kampani bezitwala lwaki kale Bombardier tebajjayo abatakyayagala kukola naye omwana ne bamuwa emirimu bannanga abawalabu abo bantu batsumbuwa olaba nze nakolerako wano bayindi ng'omuyindi amanyiira kubanga minister mbuye yali antute namugamba my friend I'm a Ugandan, I'm entitled to do this job and I have the qualifications. I have a bachelor's degree in industrial and organizational psychology. You Indian, you are not doing me a favor to give me this job. You are not. I'm a Ugandan, I'm entitled to a job. Nemuvira, yali aloza ansaka. Siriwo. Waliwo neyaze. Mbo, tokotwale mu government tubakwese fete. Waliwo MP ngamba wa position nanga mumanyi mirundi oituka ekiseera ngo oyagala olye sente za government kubanga bobo oyamba tebategeera nti obayamba nebo olwanirira kati ate government ebeere eno ng'ekunyiga ate nga nabo opposition nabo tebamanyi mbu kati noga bannange tukole ki mulabe wammwe ye President Museveni si edonizera ne mubeera ku ebyo bitabazimba simanya omuyimbi simanya yaguze emmotoka like chikwatira ko bwaba yagiguze yiyo donizera yabeze enzige mbo mwagala mutusalirewo that woman simanya is a prostitute oli omuguzeeko baby keep your damn shit to yourself okay temujja kutubuulira baani betukozai connect with so many people across the sector era nze nyenda ne mukatale ko wino nembuza omukadde ng'omukadde mwavu tayina kyalya nenkwata 15 neze mwana mga mama kwata sente zino olinnya mu taxi ogende naye olwaleero mumuddaawo mbojja ku peji yange owandika baby sikumanyi sinze yabbe ekibanja kyewammwe temutuleetako stress zammwe we already stressed we are fighting a dictator eyeremeza mu buyinza ngayagala kuteekako mutabani we muli wano ku Valentine abamu babakyawadda obuwala bukeera gwa kuzunga buli mu relationship nga relationship ogirimu n'abantu mukaaga mu kifo ky'okunoonya omuntu akwagala muddaawo muzunga go and find your level onoonye omuntu akwagala in life find a person who loves you mulekera ogenda nga mutijjira ku bantu obufumbo bwakulema oli mukyafu gwatawooma odda wano ate omanyira abantu ku peegi zaabwe baby go and find yourself tumanyira obufumbo bwakulema gwatawooma gwatalina mpisa gwavuma abantu teri musajja ajja kwagala nga tolina sente mu nsawo mwabawala abanda bamugende mukole ebyo bya makeup semanya weekubye makeup abasajja bakyanoonya makeup laba nno bano abaana kasasiro
Tumazeeko emirembe mutumanyira. Nakuyitako ku page yange. Ndya wammwe. Abamu mutwefuulirako vumbi. I want to give you advice. Go and give it to your son. My father is still around and my mother. They are around. They guide me. And for me, by the way, my father is one of the most... I have the best parent. You know, Yasoma, Daddy omugamba, Dad, hello, Dad. Nanga, Junior, how are you? Buli kumacha na nkubira. Namga, hello, Dad. Bakute, ngamba denko wakusemi nga teko namga, Daddy teba na nkwata. Nedda bakwate ko balabe. Abasajja bakwate ko balabe. Omwate munne mbasule ddala. Namga, Daddy soko veko ebyo. I need money. Now you need money. Yes, that I need money. I want to go to have fun. Like naga bakuwe. Katigwe. Ojonde tako stress. Guys. Bawala mamweno nyi. Muve mu bya makeup mugende mukole. Mugende mukole. Abasajja tebakyayagala mukazi atakola. Oyina makeup. Mbu you are very what? Nedda bambi leero saze mu byabufuzi nazze kugumugumula. Oyina mmeka mu nsawo. Mbu tugende kwa ice cream, simanya tugende cafe Javazi. Choyina mu manyago ye namba ye yesimu. Namujja ku page z'abantu nga mubamanyira. Nze ndi single. Nene bwe nandibadde njagala muwala wakuwasa. Oba muwala wakubeera na njagala muwala ngo ina kyolagawo. Twako wokutusaba enviiri. Tumbavu. Namusaba enviiri. Namujjako now. I used to follow that guy. That guy is a womanizer. Man, I'm living my life. I'm living my life. Going to Nope doesn't take away my private life. Nope komera. Twayingira kasidulo. Nabanno bano. Kasasiro. Nasirika nasoka nensirika ningane bana abantu. Kasoke mbesirikirire. Amumanyira abamu. Temumanyi wakoma. Muloza buli omu ali abona. Bose tetubona. Fete tujja mu struggle kunoonya senti. Mbu batuweeyo akasente. Waliwo ne yali andetedde obukadde 5 ne muga 50 million. Gomanya investment atawange gye yakanteekamu. Hero liadangamba, Joseph, I'm taking you to America. And I'm Dad, I want to go to America. I want to stay here. You lack parental guidance. You are not educated. Muri mu struggle. Tubayamba. Eddobozi lituuka eri ababafuga bagambe muti bambi. Kamirundi no mwakalabye kayogedde. Mujjano mutusiriwalirako muwoza Donizera. Gwamuliisa. Donizera ali awo. Oba mwana wa nnyoko. Kasasiro. Ne mumanyira abantu. Gwasalira gwe nina okuba naye. Amanyi business ze nina naye. Gwaba malaya kugwe fa balala business woman. Ne bikwatirako wa. Ne bikwatirako wa. Likuli wabantu bajje wange. Joseph, you are a psychologist. Can you cancel me? I'm dating this guy. Guy tanjagala ne mga baby wenoonye guy takwagala. Gwe tosobola kutegeera ntakwagala. Ngagayita mwagala. Ninga ali awo yebuzabuza yekola obusorosoro amulumba mabala gwe. You idiots. Go and find your level. Leave my page. Atakala ku following yango tambula ogenda. Nze mirundi sinonya following mu Uganda. Gendo tekemo erinnya lyange mugogo tamale mirundi junior. Ngana TV programs ne bankwera masemu ne bangabambi tamale jangu TV station tegenda nyuma. Nembaga manzija naye on the following note reasons. Oyo moderator asoka aveo ani gwe nyendo okutuula naye. Baby, temutufuula ate ba wansi nnyo like temutufuula ba wansi. Gwe wanyingiza struggle. Nze natula ne Bobi Wine ewe magere. Nga tutudde mu rumu abantu abo. Genda omubuuze. Nagenda inze muganda wange omuwala namuli. Lwakwaye muzeeyi yamugoba mu byobufuzi. Yamugamba kwadda mu mulaba wadde mu kifaananyi. Kano ka Bridget bambi ka sweetheart ka Josephine kubuuzizaako nnyo my designer. Oyo omwana Bridget.
abeera awo ne mugamba Bridget abantu nga bamanyira nangate amale baleke leave those guys. Why are you stressing with those people? Nemugamba nawe manyi Bridget abantu bano bayitiriza nnyo okumanyira kambalageko mbusimanya repetition ofona opondo ya banda we wano mu supermarket bero mwogezi wa government repetition tulya repetition tumbavu kasasiro ndo bigambe nnyoko netule wa Bobi Wine emagere netutula netunyumya. In fact nagenda nakiro netutula netunyumya banange yatuwero kaminga. In fact yali tachikiriza nti family ya mirundi esobola okujja. Bobi Wine najja nachanyira Bobi Wine najja nachalira daddy mu ddwaliro. Oyo Bobi Wine yenyindi bambi ne yesitula najja mu ddwaliro nga daddy mulwadde. In fact daddy yali mulwadde nnyo. Era nze ebintu bye nebaza Katonda tata nkuona kwa ndali simanyi nti ajja nakuwona. Bobi Wine ne neewuunya mu bantu bonna Bobi Wine okujja ne ngamba wabula ono gaya ategeera kati bano batwe gwe wantwalayo mbo nope bajja baleega amabere nope baby oli yuonore ngo button fe family ya femvumi tetweguya tetumanyirwa nkalakata bafande muhoza bayine mundu nesitawandika ko the statement nesigaranga neginira mbugolo nabisere aina kapeiro nebo TV buno obwedda buno bu erogi inatunanga ekidoli bastard okuddamu okulaba omuntu amanyira era nagambye personal assistant wange block those idiots manyira wama ambasibudde nga nsasira abalwadde mukama wafe abangumize bambi eno yebadde spa extra empumuddemu am home tujja kuddamu tukwatagane enamba yange eri 070 9 4 kati jikube ngo ngambe ebyobusiru tujja kulabagana. Thank you so much and my friends abam following my fans bane musigalenga mwagira Nopo musigalenga mwagira Bobi Wine musigalenga bambi mwogera ebituufu embera gye tulimu Katonda ajja tuyamba tujivunuke. Thank you. Goodbye.